Alangamanya n'ebyobozi bampita Walubaga Shafik osobola okujja Fikomeika wanki era nga nze wano eno ne mukwano gwange Spice Diana banange mumuwulireko nga tuzze wano eyo okugezaako okusharingako nammwe omukwano gye tulina gye muli n'okwebaza okusiiba n'okubeera wamu nammwe mu swawumu eno n'okubabuuza nti swawumu batwala etya baganda baffe katusobole tubikimu kitambula bulungi basically just tuli wale mu kusharinga laavu nammwe n'akatono tetulina Yeni ya hajara yange inachimbola bidini y'obusilamu obusiramu ekitiibwa ky'amaanyi erinnya eryo lyampeebwa omwami eyali stepfather wange eyankuza omwami oyo yandabirira ng'omwana gwazaala ate nga saali muwala we naye olw'ensonga nti yalina omutima omulungi bwemanyi nti buli muntu ow'obusiramu alina omutima omulungi era nze okuva olwo kimanyi nkuze mmanyi nti omuntu yenna yendiini obusiramu ku mutima muntu wakisa kingi nnyo era erinnya hajara lyeyampa wadde siri musiraamu nzizenga ekitiibwa kyeteeka mu linnya eryo ne respect gyempa eddiini y'ekisiraamu nnyingi nnyo era y'ensonga lwaki tuzze olunaku olwaliro ne mukwano gwange Fikomeika okubabuuzaako n'okwongera okwebaza obubaguzi bwe mutuwadde ate nga muli banneyiba baffe kuba tubeera wano kumpi nnyo bagamba kyonna kyokola kirina tandikira waka so nga banneyiba baffe abalungi mwebale kutwagala omulimu gwe tukola gujjudde okusomozebwa kungi nnyo naye musigala mutwagala nga bwe tuli mwebale nnyo mwebalire ddala era olunaku olwaleero twetisse ne tusharinga akatono ke tulina si kangi nnyo enyingire eriwo tukimanyi mu ggwanga naye twagambye nti kasharinga akatono ke tulina ne baganda baffe n'emikwano gyaffe ne bafaani baffe mu kaseera kano era ne tulonda ekifo kino kubanga tuli mu kaseera ak'esiibo era tukimanyi ne tugamba nti katufe tubakyalireko tubaleetera akatono ke tulina okubeebaza okusiiba mwebale nnyo mwebalire ddala era tusaba Allah bateeremu obwangu era bwesigaddeyo ate era byonna bye musiibiridde abebatuuseeko byonna bye mwagala Mukama abebakolere tweyanza nnyo mwebale kutwaniriza omwana asobola okubagoberera ebweru munange naye mwebale nnyo kutwaniriza mwebalire ddala kitegeeza kyamaanyi nnyo era kasuubye tujja kudda ne mu maaso awo tufuuke baawamu tufuuke ba mikwano ebbanga lyonna lyonna abawe ekisinga ekyo kyemutuwadde abawe nekyekisinga okwetaaga ku nsi kuno kale amanya ganekyasaida tinekimuusa nze nawakyalo basi wange yono tusasise nnyo okubalaba ekitundu kyaffe kino mwebale nnyo mwebale okwebaza abantu baffe abatuuze baffe abantu b'amasikijamya okubayita mu dakiika bbiri
tusobola okujja okutwanirizaako abaana baffe abagenyi baffe maama waffe omulungi tukwebaza omutima ogwo kana ekino kyakulabirako abaana abato tebagaba naye olaba omwana omukulu yeevuddeyo namwe mwena abaana eyabasigaddeyo tusaba mutye tukwakitegako mu kuzibu olumu lwetukola lukola ki kati yesaawa naffe tutandika okukayonga twebaza katonda okutupasa kukulaaliro kubanga kireyango tubaniriza nno n'olumalwaliro n'ebyakuleetaaga embeera n'eno tweyanzayo